ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748935 Hello everyone, my name is Sammy K. I work with Unique Media, a gospel platform committed to sharing love and hope in our community. On 30th May 2025, we will be hosting an outreach called Unique Girls Empowerment. Yes, Unique Girls Empowerment. Our mission is simple but powerful: to support and empower young girls between the ages of 15 and 18. Many girls in our community struggle to access basic menstrual hygiene products. So something that is completely natural often becomes a reason for shame, stigma, and even missing school. That is why our message is clear. Menstruation is natural. The stigma isn't. Through this outreach, we aim to provide reusable sanitary pads, soap, shavers, knickers, and other essential hygiene items to young girls in need. Our target is to reach 200 girls and remind them that they are loved, valued, confident, and beautifully created by God. But we cannot do it alone. We invite you to partner with us through donations, support, or simply spreading the word, so that together we can make a difference in these young lives. If you'd like to support this cause, please contact us on +256 786 026 647. Join us as we stand together to empower the next generation of young women. Remember, menstruation is natural. The stigma isn't. God bless you. Igwe atudde eyo ng'oli mu maka ge amalungi, lubeera kugwa omukyala oba omwami, naye mu butuufu ng'okimanyi kittaka ko wazimba ennyumba eyo waliwo omukadde gwe wakumpanya, walibba, walifera, tomanyi gye badda be wasendesa oba be wasenda, naye gwe famire ye erya enywa yeebaka bulungi, wazimbawo bbangala nkutumiddeko. Naye nkugamba kimu, kibuyaga waaba agenda atwala ne by'ataleeta, weebale so totukaabirira nga by'ataleeta bigenze. Samike ge mannya gange, tandise ntyo leero. Unique Media ye channel, mwebale kubanga weemuli. YouTube channel erina YouTube yo nga ina channels nyingi, so bw'obeera ng'otudde eyo ng'ogamba Unique Media gy'obeerako, Mukama akutuweera omukisa. Ntumirako mwenna gyonna gy'osinzira okubeera ng'olaba. Ntumirako abali mu UAE, ntumirako abali e Bulaaya, Europe, ntumirako abali mu South America. Mwenna tubatumirako ne tubagamba nti Mukama abaagala. Bwaweddemu essuubi and there, amazima gali nti essuubi waliwo ebituggwamu. Nkusaba busabi, gumamu katono, bigenda kuta. Awe birumire nnyo awo tota. Bigenda kuta nnimbye taata. Atolina olimbye. Kati nga tonnabuuza ku bantu. Kikyentandise nakyo kuba kati goli muzimbi. Recently waŋŋamba mwagenda ne mubala site nga muzimbye mu poloti yoono neeyamu muzimbye wakati. Incidents ezo gye ziri nnyo zenjogeddeko. Olina atekayo egundi ennyumba matiribona. Amazima gali nti bangi oyinza okuba ng'obadde weeyo, obadde ku kyeyo okola ki ng'ogattaga totambuza obulamu, n'ojja ne bakulaga poloti n'otandika okuzimba. Ate kisinze nnyo kuba ku bantu abagula ettaka nga tebaliiwo.
nga bali bweru kati ye bamugamba nti oyita wano na wano ye waakwata naye ate bano abasajja abatuguza amataka ye wadde mbuga nti oyita wano olw'okuba ye ayagala ki ayagala commission n'akasente ke omanye ebiseera ebisinga abasajja b'omu byalo babatwalangako nnyo amataka naye nga tebamanyi bagatwala batya omusajja ajja gy'oli oyagala school fees wabana nti kolobolezaako wali takukkiriza kugenda kupima agamba mpaako fuuti 5 wano fuuti 7 wano fuuti 8 zimmala kati gwe nga mukuleeta endagaano nga mukola nga kuwa school fees emitwalo 2 abantu bedda batulitaka emitwalo 2 abasinga babakwatanga bujega oluusi ayagala akasente oluusi ayagala kino oluusi ayagala kiri nga bamusayiningisa endagaano kyatunze kati bagenda okuleeta bapime ku ttaka lye nga mutuufu tasigaza akanyaga omusajja namusaliza wali ali akoma wali bakyamaani kati awo sayininga fuuti 2 ku 100 andi bwe tupima fuuti 2 zikwata wano nyumba bagiryako olwo so bantu bangi abakola mistakes ezo okuzimba nga tonnaba kuzimba nnyumba ne bw'obanga ettaka waligula ekyapa okiyina sooka oyite surveyor apime addemu akakase surveyor akugambye nti zimba wano na wano weewuwo anti abantu bagambye byakwejalabya nagula dda anti oyinza okuba wagula dda naye ate bagamba nti amagezi muliro bwe gakuggwako ganona wa neighbor noddamu nosituka n'otambula gw'alina poloti oba alina poloti ng'eyakyapa sooka ofune surveyor akakase w'ogenda okuzimba nti w'ogenda okuzimba weewuwo kubanga kiruma okwata miliyoni 10 miliyoni 3 miliyoni 5 n'ozimba awo ne bagamba n'ogenda nga mu butuufu mu mateeka olina okuggyawo zeewuwo naye ng'ate wazimba dda tokyasobola kukola ki tokyasobola kukyusa kati ekisinga okuba ekibi kwe kwagala okugula ate gw'osanze nga ye tatunda mu poloti mw'oyingidde ganze njala ttaka lyange aga nti sinnatuuka lyabadde atunda miliyoni aga lyekubisibwamu emirundi eki 2 naye oba osobola mpe 8 kitegedde anti yaba teyeebuya oba ogimenyawo gikole ki naye okitaba ekyo gyawe nyumba yo gyotagenda kuyitira guleedo oba kuleine gisitulewo kirema yantandikidde eyo lwansonga abaana naddala abali ku kyano wano bafunye ebizibu mu bintu by'amataka naddala obbaguliza beesiza abatu ne bababba waliwo bempuliddeko abamu nga obaguliza ku ttaka waliwo bempuliddeko abamu nga bakwesiga simanyi bava ku kyokwesiga yes of course kigaano si bangi naye abatono n'endagaano z'abantu ezimu ez'ettaka ozirina nze nzirina nyina ezisukkamu nga mu 4 nga yagula ettaka lye n'ampa endagaano weebale naŋŋamba ginterekere siriiwe omwana ali eyo ng'asonze akasente ke kiki kyewandimuwadde amagezi okugula akataka gayagala kagula bw'aba ayagala kusooka kugula kuba nobagamba nti bannaye muzikuume se tenzibu kansooke mmalirize kali kenatandise nako alina ekyapa sooka onoonye surveyor addemu asurveyinga ettaka lyogenda okuzimba katalina kyapa ng'olina ndagaano bakuguza ku ngulu ng'oli wa ndagaano ddayo okwate endagaano yo ng'ogedde ddayo wa chairman ow'ekyalo bwe mwakolera endagaano eyo oddeyo mukomyewo ku poloti mugambe chairman ngenda kuzimba ntandise okukola ki okuzimba nenjagala kukakasa kubanga waliwo abasaako emikono abasukka 2 aba 3 obagambe banaye ettaka lyange lye lino chairman lyatandika kuzimba chairman singa wabaawo ensobi yonna oyinza obutalugwamu chairman aba mwali okitegedde so kituwanguyire tusobole okuba nga tutambula kubanga tubonaabona nnyo okufuna akasente kazibu tekafuneka so ekirala kino kyogambye nti omuntu bw'aba ali eyo ng'ayagala kuba afunye akasente ke agobeere biki amazima gali nti nnyinza obutabimalayo byonna
naye waliwo abantu abatali bayaayi, waliyo abantu abeesigwa, si bonna. Si bonna. Kuba ennaku zino abasajja ba Katonda baafuuka kizibu, baafuuka ekizibu. So ekyo kyangu nnyo kubanga abasajja abeesigwa. Nalaba wano olina Josamu. Josamu musajja mwesigwa. Batuwa ssente abo abantu. By the kitemugula ku Josamu ttaka. Josamu because baagala banondye enfuufu. Kati atenze kati Josamu amadde abatamba kasente n'atambula ntyo batuukanga kujjirema. So katolaba Josamu nze bwe ninza okugamba nti ye nyinza omuweera obujulizi mumanyi embeera ze siziri mu buyaayiyayi bw'abanga agize ekintu kyakikola bukimu. Si kirungi, si Josamu yekka nti ye mwesigwa, n'abalala gye bali, naye kyandibadde kirungi abantu bwesigisa akasenteko ng'amazima gali nti mutima gw'obawulira. Ekyo kikulu kuba nange olwawadde siina kangi kasente kange nkeesigisa gwempulira mu mutima. Kubanga Saamu kankubuulireko, nsajja akwata emitwalo egi n'agiwa munne, naye n'addayo agimuwadde agitereke, aba tanatuuka n'amukubira ku ssimu gy'oli ewaka tegyendi. Ebyekisirwa obaaki kyenkubuulira ge mazima. onjogeza akantu kenalaba. Musajja yagamba yeewuunya abatereka ssente mu bbanka olinaabira n'obukadde obukadde mu bbanka neweebaka mu nnyumba otuwo ne tujja mbuye yasevinze emitwalo gy'ebiri mu kibiina naye buli kaseera abakubiraku amukubiraku nazikuŋŋaanya musa naye owaayi oli bulungi. Era gundi ono yali muyimbi ki yagamba ono omuyimbi simanyi yayimba biki oyo, yagamba mbuye ebintu bya munsi kuno ebintu biri bibiri omukazi ne ssente gatayinza kwesigisamu. Kubakola Basaamu kino nkikubuulira amazima ga Katonda batono nnyo kuba kulaba awo asobola okuwa emitwalo 5 n'amala omwezi nga takubidde essimu ne bwe ziba wiiki 2 batono. Gumanyi okuŋŋaanya mu kibiina abakazi bakyala babeera okubatereka 2 wiiki bakuŋŋaanya mutwalo n'aguteekayo ng'atakubirako kizibu. mama naaka gyebali naye muli muti eyo naye gyetuli tetulina buzibu awulira abeekalakasi namukubira watuusadde waka. Kale eyo tuyitidde buyitizi naye ngone serious note oyagala toyagala tulina okugula amataka bwe kiri, tulina ozimba tulina okuteekako developments ez'enjawulo ku mataka. So tuyitirayo obeere ng'oli vigilant because mpuliddeka bambi abakaaba nga ate akasente akakuŋŋaanyirizamu obulumi. Kati buuza ku bantu mu butongole. Kristo Yesu yeebazibwe, abaweereza ba Katonda. Mwasibye mutya, muli mutya mwenna abali emitala w'amayanja, kozi bali abatali mitala w'amayanja. Kenya abali e Kenya tubatumiddeko, abali mu nsi ezitulira Rwanda mutema mitala w'amayanja. Amiina. Tusaasira bambi abakyakosebwa entalo, naye nga mbagamba nti ezo entalo ze mulaba tetwagala zibeerewo kubanga naffe tetwagala kulaba misaayi gy'Abaganda baffe nga gikola ki nga giyiika. Naye ate mmwe abakyalina omukisa nga muli balamu nga wakedde n'olya n'onywa ne weebaka wasuze bulungi, ne woba olina g'omanya nga tannakusasula naye ng'olina obulamu, fukamira wansi ku maviivi go, teweesabira birungi, osabira abalala ebirungi. Mukama naawe ajja kujjukira naawe akuwa ebirungi. Naye gwe oba okoma nga buli kaseera Mukama mpa kino, Mukama mpa kiri, Mukama mpa kino, sabira ku ggwanga leero. Wiiki eno giweeyo nga yakusabira ggwanga, ne wiiki eddako giweeyo nga yakusabira basibe. Gusooka tosooka kwerowoozaako, waliwo akimanyi kyolina kye weetaaga. So sooka oyagalize ku balala, yagaliza ku balala naawe ebyo bijja kujja. Nigwe buli woogwa woofukamira ave motoka, ofukamira Mukama abaana fiizi, ofukamira njala kuzimba, gwe always eze Saala Mukama takyaziwulira kambabuulireko. Saala mu kitwale bubi, eze Saala nazisabanga tolina kyoyinza kukola nga sikikolangako. Nze nakolako n'ebintu bye ndaba nga tebisoboka,
ninjagamba kambikoleko ndaba ewagamba wasiibako omwaka ennaku 360 wali ofaaki nakyenoonya kulaba Katonda nga njagala mulabe akwerage nga njagala obulamu bwange walyanga ssaawa mmeka mu lunaku nalyangamu omulundi gumu ate nga nalyanga nakozesanga essaawa ezi mu lunaku ezitya nasiibanga kati nga nsiiba okuva ku ssaawa emu ey'olweggulo era nga nsiiba olukuka ku emu ey'olweggulo okuva ku ssaawa mpaka ssaawa 2 bwe zisooka ssaawa 3 siddamu kulya ne bwe zibeera 6 siddamu kulya ne bwe zibeera 9 siddamu kulya nga nina okuddamu enkeera ku ssaawa emu ndye paka ku ssaawa 2 n'okikola kuva January nenkikola okuva January paka December. Katonda onoomulaba kati nali nkimanyi bijja kuntawaanya n'engula kalenda kati nga buli lunaku nkera kumakya kutiikinga kalenda bwe yaggwako nemanya kati omwaka ngumazeeko naye nga kyennoonya njagala kulaba Katonda ono era yajja bampa bibuuzo bingi bampa bibuuzo kyemmanyi nabyogerako abamu babitegeera banyiiga ebayo abantu banyiiga abantu banyiivu munansonyiwa naye ekinkolera kiyinza okuba tekikolera ate nange ekinkolera kiyinza okuba abantu banyiivu okumanya abantu banyiivu omwana wano yaŋŋamba mu comments awo kansubewo akantu kamu nga vidiyo yasembayo ey'okusaba abantu wabagaana okukuba ssama okuleekaana kati omwana namulabyawo nenga nja kukabuuza omwana yagambye bamuyita Kabiite Janet yagamba please let me know how we can start fighting Satan while kneeling down era mukasirise Bible says mukayuukanire I think yategeeza mukayuukire sitaani okikola otya would you do that because omukayuukire olina okuba ng'oyogera oleekaana kati agambye ye mugambe ebyaddala byoli mu bagamba nti osaba mukasirise sitaani osaba otya omukayuukire otya mukasirise omanyi nengamba nja kikubuuza nze sina buzibu kubanga nze ekindeeta wano okuddamu bibuuzo byabo abatubuuza nga tubaddamu ebibuuzo byabwe bwekiri ekisooka mwenna abatulaba kansooke ntumireko oluvannyuma tugende maaso njagala okutumirako ku musamize nga bakugoba ku kyalo lwakuloga nga amayembe go gatta abantu naye nga ne gye wasengukira kyekintu kyekimu kyokyalimu kyonna kyusaamu tumiddeko nsaba Mukama kunkolere bulungi Saamu obuze ekibuuzo kyo ekyo waliwo eyaŋŋamba ti naye abantu abo be mutumira kiki Saamu kale twazze kukola oli nga bamugoba ku kyalo amayembe gatta abantu gye yaddukira takyusanga mera akyali mu kyekimu nga ku kyalo bamugobako n'ennyumba yagirekako ate weebali so batumiddeko nange kati kantumireyo omu leero saatumira bangi njagala kutumirako nga oli muweereza wa Katonda era ku katuuti tovaako ku Sande oba okuba nnanga oba okola ki oba oli muyimbi oba kyonna kyokola naye ng'olinnya akatuuti buli ki Sande oba wonna we muweerereza era mu kyaki nga bakwesiga nnyo naye nga mu mutima gwo okimanyi bulungi olina ky'obala mu buweereza obwo olina kye wanona Mukama akutuweera omukisa webale nnyo webalire ddala taata n'omulimu ogwo omulungi bakwesize balaba ebyokungulu bagamba laba muya aliko ono omwana naye nga naye mutima gwe okimanyi bajja era ogamba bajja kundawo enfuna kyenjagala sidda watumibwa naye mission yo tenaba kugguka bulungi
Sam, yesebo atusookere ku kibuuzo ky'omuwala Kabiite. Kabiite Janet. Kabiite Janet. Kabiite Janet ne banno mwenna abalina endowooza eyo njagala okubaanukula. Era mbawe n'ebyokulabirako. Kabaka Nabukadduneeza yakwata Saddulaka, Mesaki n'Abeduneego n'abakuba mu muliro n'abateeka mu kikoomi ky'omuliro. Bayibuli egamba nti ekikoomi kyali kyaka, emirundi gyali mingi nga kyamaanyi. Naye kabaka gundi Nabukadduneeza bano yagamba abasirikale babasuule mu muliro, n'abasirikale abaabasuulayo ennimi z'omuliro zabakumba ne bafiirawo. Njagala kumulaga Katonda obunene bwe tukola ki. Abaasuulayo ennimi z'omuliro zabakomba ne bafiirawo. Kati awo saasira be basuddeyo. Kati be baasuulaya tebabeera mu kuleekaana. Anti kye mbadde ngezawo okujjayo nti wekibanga bano ekyabatta ennimi zaaki za muliro kiriza gwali gwokya. Kati Katonda saasira gwe baba basuddeyo bwe kiri. Kakati ekyo bwe mba maze okikulaga ojjukire nti bano abasajja omuliro kabaka yagamba baguddemu bagukume gusingewo ne gwali gwase. Buli muntu agana okuvunnamira ekibumbe kyange bwakufa leero. Ensi yonna neevunnama neesinza ekiki ekibumbe. Kati ono kyabadde agezaako okugamba tuvunname tukole ensi kyenkola ki kyeyagala. Musasamale tusabe, mwewombeeke tusabe. Kati obuzibu bwe tusinga okuba nabwo bwebu. Tunuulira Danyeri bamusuula mu bunnya bw'empologoma. Teyakuba nduulu. Danyeri yakaayuukira empologoma. Ebyawandiikibwa byogera Danyeri yakaayuukira empologoma. Peetero yali mu kkomera bamusiba. N'asigalayo ng'asaba. Teyamalako basibe balala mirembe. Pawulo naye bamusiba. Bano basajja benjogera ku bamalayika bajjanga ne babajja mu makomera. Malayika yajjanga yakwata ku Peetero yamukuonako bwana mugase mukonako mu mbirizi namugasituka. Oli yalowooza aloota. Batuka n'okufuluma ku geeti esembayo ng'alowooza aloota. Naga naye omusajja twamusibye naye atulaba omusajja ali bweru. Kati njagala kutegeeza Katonda gwe twogerako si wakumala kuleekaanira okuwulira. Anti agambye nti Bayibuli egamba tu. Anti Bayibuli egamba. Naye gwe wali oyogeddeko naye Katonda n'akugamba nti ekyo kyenjagala okole. Okimanyi nti abantu bonna abali mu kukola bye bakola mu nsi essaawa zino babikola olw'okuba balaba balala nga babikola. Ekyo kituufu. Ekyo kyo nkimanyi. Naye okimanyi nti tebatulangako wansi ne beebuuza naye abalongo bano be twalula kyajja kitya? Ye Katonda yakkiriza abalongo bano tubaalule. Taata yatugamba. Taata we yakola. Jjajja yasooka ne jjajja wa gundi yakola bw'ati. Jjajja wa gundi naffe abantu nti ekifundikwa kirina okubaawo. Naye wali otunuddeko wansi ntulansooka ekifundikwa kijja kitya okubeerawo. Katonda yalagira ekifundikwa ekyo kibeerewo. Oba naawe okikola okusinziira ku ekyo kye walaba kye wasanga bakola. Kati tulina abantu bangi aboogera mu nnimi. Ng'ayogera mu nnimi ssaawa nga nnamba n'omubuuza biki byasabye nga kanuma bukanuzi maaso. Talina kyamanyi. Okitegedde? Kati tutegeere Katonda enkola ze neeyisaaye. Tuleme kulowooza nti tujja kujja kubuukira bubuukizi. Ekyo tulabye nti gundi abadde ayimba mu kyaki naye kankwata omuzina lwe nnyimbe. Oli okuyitibwa kwe kwa kuyimba, nze siri muyimbi. Sisobola kuyimba ngegeenyako buki bugeegeenya. Naye kyensobola kwe kubuulira enjiri ekyo kyo nkisobola. Nsigala mu ekyo. Tokola byonna. Naye kati gwe bw'obanga olina omuzigo w'opangisa gwatasasula bulungi olina olugezigezi ku muzigo oleekaana. Wagula kiwuufa okuba wiipoolo bonna nobasaanikira. Kino njala tukitegeere. Okasiikira wa neighbor. Weebale njala tutegeere ekintu kino. Okusinza Katonda si kuleekaana. Kyonzikaanya naawe. Okusinza Katonda bukkakkamu na bwetowaze. Tuzze tukisomesa ebbanga ddene. Bukkakkamu na bwetowaze. Ekyana ekyetowaze mu maaso ga kitaawe waakyo akyanukula mangu. Naye kati gwe kaayuukira mulabe tetukuyinaako buzibu. Genda mu maaso n'ekyokola. Naye bamulinnyirira.
tosobola kumulinnyirira. Sitaani mulinnyirire erinnya, sitaani mulinnyirire. Sitaani tulwanagana naye mu mwoyo, naye omwoyo gukozesa mubiri. Kati olina okuba nga omwoyo guli munda gukuwa amagezi ag'omubiri. Akola kakabagezi Aba bakategedde. Badde nsaba. Kuba abantu bange aba batemeretemeremu. Kantemeretememu. Bale munatusonyiwa we twakoledde waliwo site bakola ki? Bazimba. Naye ate tulina okukola. Tugenda kulinda site ate esooke gwe tukole wetufunidde omukisa okukolera. So naye kyemmanyi volume yo mugifuna mutufuna bulungi. Ebyo bikoona that is background noise. So tugende mu maaso obadde ogamba nyonnyola akantu kali Jeremiah kawadde nti tweta omwoyo w'amagezi bwakuwa amagezi akuwa okumanya n'okukola ki kati ni mu kukikutemeratemera. Omwoyo w'amagezi asobola okulaga nti eno simu naye bwebanga simu bw'oteekako airtime osobola okubuuza ku b'omukyalo bane mwasuze mutya mwasiibye mutya bigenda bitya. Ate osobola okuteekako airtime n'obaako b'ofeera ne bakuwa ku ssente. Ndi mulwadde naye ng'eno simu. So basically essimu esigala simu naye by'ogikozesa bye byenjawulo. So gikozesa mu bulungi oba mu bubi. Okitegedde? Kati bwe ŋŋamba nti tuli mu mubiri naye ate tukozesa amagezi ga mwoyo, omwoyo yatuwa n'akuwa okulowooza n'agamba naye ekyo tekyetaagisa okwambala ng'engoye ziri eno ofunamu ki? Ate ye omulala n'amugamba nti kasike katuuke wano ojja kuba olabise bulungi mu bantu. Tetugoberera olw'amaaso gaffe kye galaba wabula tugoberera olw'ekyo kye tukkiriza. Kale nze wemba nzikiriza kuleekaana ena maaso n'ekyo ndowooza abali mu ssabo bye basaba tebabifuna. Abali mu ssabo bakuba embuutu. Engoma ogimanyi ebeera mu ssabo. Oteriiko okugamba nti ate ono mukulu oba ono muto. Amazina mugasense oli jjajja azina mwana azina. After 10 hours najja. Jjajja najja n'ayitako mu ddyo. Mbadde mpitawo buyisi. Kantu ako kanseza. Ate no munange olaba. Mbadde muzikuba yennyumidde. Gujja ne guterenga ne kunywa wala giwaaba n'omwenge ne jjajja kati nga bakooyidda akubye eŋŋoma agitandise ku ssaawa 4 bali 8 gwa kiro bagenda kuyingira 9. Nga jjajja kakati jjajja abuuze ku bantu abantu abawe ku mikisa balagule. Jjajja kati mbadde mpitiddeko wano zemba nina kyeyitize mbadde mpitiddeko buyitizi wano sinze gwe mbadde mulinda si mulungi naye ng'ate kikwewuunyisa okimanyi mu myoyo egyo tegusobola kulinnya ku mutwe nga Kiwanuka si yaguleesi kuba naggambako emabegako nti yakola ku bya transport. So kubuzaabuza obulamu bunyuma obulamu buwooma ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba haniya n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause
tetujjanjaba symptoms tukuyita jangu ojjanjabwe endwaddeyo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Kale kakati Jeremiah nina ensonga gye njagala tukuoneko olunaku olwaleero naye njala kusooka kunziramu bigambo bino naye nga sinnaba kasooke njijukiza abantu nga 3 May tuyinayo outreach twagala kudduukirira abaana bano abawala abali emyaka 15 18 between awo twalaba tulera ku bintu ebikozesebwa bye beetaaga mwe muli shavers mwe muli twagala twala shavers twagala twala bucket twala reusable sanitary pads twagala kutwala knickers twagala kutwala sabuni twagala kutwala toothbrush ne toothpaste twagala kubatwalira ku bizigo so kyonna kyoba osobola okutuyamba nakyo kireete akalanga kagatandika nakolamu ensobi instead of 2026 nayogera 2025 tufu omwaka twagulwamu nnyo omwaka twagulwamu nnyo so gwe gwasobola gwakiwulira kiddamu ng'oba tokiwulira totuwa atakiwulira tatuwa olaba Saamu akantu ako nno okwogera abantu abasigadde bakitwala bulala yagala ne Saamu oyo olaba ebintu gyayogera alinga atayeguya alinga atakola ki basebo ne bannyabo kambategeeza ekintu kino Saamu bw'ayogera nti bw'oba okiwulira bw'oba tokiwa totuwa biweereyo mu mutima ogw'okwagala towaayo lwa busungu towaayo lwa baŋŋambye gundi yenga yawaddeyo byebiri bye mbadde njogerako bw'oba ogenda kuyamba yamba na mutima gwo ate tosuubira kufunamu yamba ng'omanyi owadde Katonda kuba Katonda tumulabiramu abantu kati gwe olabikiramu Katonda era olimu obujjuvu bwa Katonda era bwe nkuwamba mpadde Katonda kubanga Bayibuli egamba nti atalina kwagala talina Katonda ate atalina mwana talina Katonda kati bwe nkukyawa sisobola kuba na Katonda mba neerimba oba weerimba wekka so kibe bwe kiti nti bw'oba wakuwaayo ng'owulira wandyagadde okubaako n'abantu b'oyamba sina kyayite zino ze tubeeramu kyonna ky'oba ogenda okuyambiramu yenna gw'oba oyagala okuyamba oba ogenda mu ddwaliro oba ogenda yamba omuntu gw'owulira ku mutima gwo oyo gw'owulira nti omutima gwo gugamba nti ono muwe gw'oba owa so tubasaba mutwegatteko then 28-29 mulinayo okusaba tulinayo olukuŋŋaana saidi za Luweero nakubuulira njiri ya dotuddo olunaku nga lumu ijja kubeerawo n'okubuulira enjiri okwenjawulo okuyambako ku bakadde so mugenda Luweero tugenda kuba Luweero ffe tugenda saidi za Mbaale tugenda saidi za Mbaale eyo so Jeremiah n'amazima mu Kristo Yesu beetaaga engoye twagala engoye ebintu byonna tokyabikozeesa okuuma byaki lwaki obyokya olina engoye zijjudde omwo zijjeewo olaba oli awo osibye n'emikisa ebipya we binajja tulabijja tulaba wajjudde kumbe bikadde tokyabikozesa bifulumye jangu obiwa abantu baye twebazenga Mukama ku lwekyo watuuka nga kasumaaliko wakuba nga obusumaali ku kisenge nobala empale 3 olamu obubannaaye nobala empale 3 naye ng'emu eriko akatuli tesaati obala 2 olwo oli ku Sande ekiro otandikamu wiiki weebale nnyo naye kati Mukama yaggulawo amakubo sebo olina ne wardrobe mu nnyumba
Gamba oyina engatto peya 30 ozambaladde ezimu tokyazambala, oyina kapeti wafunye empya ekyo gituwe tujija gigabira abantu. oyina zijampa 10 ozambala ddi naye ne kano kankagatteko ngewange wengamba gwe atakiwulira totuwa naawe totuwa bintu ate byo bitagabika totuwa bintu ate emeseze birumye. Waliwo abantu abatuwa ebyo n'owulira nga nennakwekuuma. Tobituwa tuwa ekintu nga yes tokyakyambala nekikyali kirungi kuggwe kizuba kikaddiye olwo ogenda okiwa ye ng'alaba omukoledde. Kitegedde njogedde bubi tolina bubi bw'oyogedde tolina bubi bw'oyogedde kubanga ate olina okugaba ekintu ekirungi nawe omuntu omwagaliza ekintu ekirungi kale kitwale nti okina kiwa kale tugeze nti Saamu ye Katonda nkiwadde Katonda nomuwa ekigoye ekiyuliseyulise kisoboka ate ekintu ekirungi tugenda bigabira abantu nabo batambuze obulamu. Ate newoba ggwe kale oli eyo oyagala okuwa ne toyinaawo ninga owulira oyagala okuwa newoba oyinamu kasente kabawe oba oyagala baweerako biragiro bibawo bage bannaaye kasente kaye kaakano nkabawadde naye nze njagala mukagulemu kino mukitwalira abantu. So nzirayo wali ketwayogerako emabega ti buli muntu asobola okuyamba mu kapasite ye mu kapasite ye era nekikwatagana kyetwogeddeko mu ntandikwa nti yamba ng'okiwulidde mu maanyi go na mutima gwo ate nga tosuubira kufunayo mpeera ne buli oyamba ng'osuubira okufuna empeera totawaana kireke. Kati abantu baŋŋambye sibatumirako njagala ntumireyo nga 5 tutandike puroguramu tekina buzibu. Jala kutumira omukyala bamuyita Rebecca. Salute Rebecca. Rebecca. Kutumiddeko akwagala nnyo. Yaŋŋamba Jeremiah asomesa bulungi wadde waliwo olumu wettakkaanya naye tutambula. Nange wenjagala awo kuba nange olaba tetusobola kuba 100% nga tukwatagana. Ne mugamba nange nnumya omutwe waatyo ne tutambula. Then ntumireko omukyala omulala bamuyita lwana wemerabira Brenda. Brenda tukwagala nnyo weebale nnyo byonna byotukolera. Then waliwo abaana be baŋŋambye baagaye batwagala nnyo batuwuliriza era banoonyezaako jjo ne baŋŋamba ng'olunaku eggulo terwabatambulidde bulungi saataddeyo vidiyo abakoze bubi. Omu bamuyita Immaculate. Immaculate bambi. Omulala bamuyita Eve oba Eva. Bambi Mukama abawa omukisa mwebale kulaba mukazi wa Adamu si oyo teyali mukazi wa Adamu anti linyono lyeyagira naye Adamu mukazi wali mu ggulu. Eva. Abamu tebalana bateekamu body set ne balesomba tumirako bannaye mwenna abali mu biyumba. Manyi bw'owulira erinnya Eve eryo litiisa. Omu ku baasendasenda omukulu. Kitegeeza bagezi nnyo. Kale Jeremiah nakula mpulira bino wammanga bye biruwa ebyo banzikirize ne rediyo njogere ebyasinganga okubeera. Nabiwuliranga nnyo ku rediyo gye bayita Metro FM. Olumu ndowooza ne ku Beat FM ne baabiteekangako kiro nti bagaba obuti. N'omuwala gw'oyagala akutambuliza ebbanga jangu tukuwa akati.
alekera okwepankira nti kasooka koona omukoonako kiwedde mpulira esewo omukyala yanoba jangu tukoleko tukuwa ennaku ezi 3 omukyala akoze akomyewo oyina bizinensi tetambula jangu tukuwe ekikolo n'eddagala mu mwezi mpulira bizinensi gyaba zikoze eki ziteredde gwe omukyala ali eyo wabulwa abasajja si basajja musajja basajja oyagala baaki tonoonya basajja noonya musajja kale gwe yawulirizanga sebogenda maaso anyumya byenawulirizanga sebogenda maaso ng'omukyala oli abasajja tebakulabawo jangu tukuwa eddagala okole ki kati nga mpulira ne bino wammanga tuyinayo oba byo bikyaliyo simanyi because actually ndowooza ebintu by'abasawo ebyo babigobako okweranga kulenyako abaali bekalakaasake then ne wajja omugigi omulala oba gukyaliwo simanyi emisomo gyabasenga kwa bagita gyabasenga bajja abakulu gyabasenga ne bakojja egyo nno saafuna mukisa gugendayo tosokola bigambo tusookere wano program ekome wano ekome wano munnange aka twaze kunjolonga nga tuli ku stage nadda mukama wange tusiibule bagubulire ebigambo ebisemba saafuna mukisa ebyaddala kugenda eyo naye nkakasa abatulaba ne gurupu weziri waliwo abagendayo ontegere so simanyi bye basomesaayo bingi yes simanyi naye aleka naawe obimanyi kati njala sooka kubuuza gye basomesaayo kogambye bingi nabiwulirako oli yanowooza lwaki mbuuze njogedde ebintu byonna njala kusooka kubuuza ebintu ebyo gyebiri naddala ebyo ebyobuti simanya tukomyawo omwami gyebiri ebyaddala gyebiri katoli wakoonako oba owunze owunga kiki olaba batambuza mulambo nga gwafudde ne bagutambuza ne bagugjayo mu ntaana gwomanyi omutwe gwe bayita omukembyakembya kyegukola nagambye Jeremiah bwe tuba twogera ebyonna twakkaanya totandika kwogera mannya ogera amannya g'ebintu ebyo bajja bikoppa abali kuno bonna si balokola waliwo abakyagezesa kati Sam kati bajjayo abantu nkukakasa bukakasa ngolooza abasezi baggwawo mu nsi naye sikyabawulira nnyo anto kyabawulira lwansonga obeera mu kibuga yitako mu kyalo ebitambo bifuuse ebitambo yitako mu kyalo obeerayo kenna ku wiiki lojja okakasa nti abasajja basera nookera ku nnyumba nga bagisiize ebbi so bituufu bye balangako bituufu babikola naye n'abafere mwebali abafere sara tubagendeko ndi kubano kale betuyinza okutwala kale bo baamazima babikola njala mmanya gyebiri ebintu ebyo gyebiri kale kakati njagala emabega ku wali twakkaanya tujja kwogera ku mwoyo guno ogukozesa abakyala n'abaami kyolaba mpitidde eyo nti wekiba nkomyawo mu nnaku 3 omwagalwawo wano batambulira jangu tukuwa akagundi simanyi ofuna okuganja simanyi oweebwe simanya omusajja talina kyakuwa simanya omukyala yanoba ndaba nga biba bigwa mu gunji eyo so njagala otutemeretemere nga topapa
nga totulekerayo wadde akantu otunyonyola omuzimu muki mwoyo gwennyini gukola gutya kwali onyumizaako ofukamira ongamba gulimu ebikooba 3 bingi so nabimenya bimala bingi kugamba gukyusa forms ez'enjawulo so gututemeretemere ena kutematemamu kusinziira ku ekyo omwoyo mukama kyanabanuŋŋamizza okuwabula manyi meseji zino mmwe n'abatulaba twagala kuwabula bulamu bwo oyinza okuba obadde otambula ne Katonda nga gwomanyi otambula ne Katonda naye nga wamuleka dda olina gwodiringa naye muki mulala omwoyo guno ebyo byowulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.